Lumbuye bamwabizza toseetuka birindirire mu bujjuvu. Mujje baliko jona gye mutussako engalo yona gye musinziira abalungi abaagalwa okubeera ng'ate mumpuliriza manya enzo Omubeja Aisha Nasolo butereevu nyongera obajjukisa nti waneeno ofunawo amawulire agagenda mu maaso kwa celebrities baffe bonna aba wano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo kale bambi ngenda kusaba subscribe nga teekako akadde butereevu tojja kwejjusa nkusaasirako ggwe ayita mu bizibu eby'enjawulo nkusanyukirako ggwe atuuse ku buwanguzi gwakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mukwano gwange nkwagaliza amazaalibwa amalungi so nga ate gwe afiiriddwako omuntu gwo bamisaba omwoyo gw'abagenzi katonda gw'omuze mirembe ateera bw'atyo agulamuza ekisagumya emitima abako ab'enganda sakate n'ab'emikwano ekitwawula oli kusookayo mune naye ng'ate naffe butereevu tubeera bakugobera kati nno munnange genziza okubeera ng'ate nkutuusako essaawa eno yennyini naye ate n'oluvannyuma nkomyewo n'amalala geega munnaffe Fred Lumbuye tica ow'ekiggula luggi ono nga wetwogerera musajja wattu bamutabukidde naye ng'entabwe yavudde ku Derick na Muna mu nnaku nga bbiri emabega Fred Lumbuye bw'atyo yavuddeyo n'alabula n'agamba nti bannange nina kakapo ke njagala okubeera ng'ate njogerako era nga yoyo Derick ne Muna bw'atyo n'agamba nti baneena ababiri beegendereze olw'ensonga nti state eyinza okuba ate ebakozesa wabula kakiripo ako abantu bangi bazze ate bakwogerera buli omu byalabye okubeera ng'ate akwogerera abaana boogedde ebisongovu ate wali ku TikTok ngenda kuba nkulekerako bu video buno gene maaso n'okubeera ng'ate owekkaanya buli omu ayogedde kyayogedde abalala ate Fred Lumbuye tukulinako bwino bingi nnyo bingi ddala bwino mungi nnyo gwe batuleetedde simanyi oba mutuufu oba mukyamu gwe nga mpuliriza munnange sengejja londamu ebitakugasa bireke gwe londamu kyolaba nti kyekituufu ekikyamu kireke gwe kyolaba nti kyekituufu mukwano gwange kyoba ogenda nakyo naye nga ngenda kuba nkulekerako bukiripu buno bwonna osobole okubeera ng'ate munnange owekkaanya nga ntandikira ddala ku Fred Lumbuye ke yatandikirako ng'ate munnange alabula Derick ne Muna saakate n'obulala obuddiridde okuva we yakola ka clip ako mukwano gwange naye nga toseetuka ngenda kuba tenkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala mbagala nnyo mbagayadde ate museetuka subscribe nga woba tonnabateekako akadde like nga video eno woba ogyagadde goodbye for now toseetuka kapo kengenda okugambira kankalabule waliwo kakapo akaava e Dubai abaana bali ku TikTok okuli boyfriend ne girlfriend amanya ngerabidde bambi nakoze survey yange nkyaginoonyerezaako ne baana mmwe mwegendereze nnyo ebikola emukola stage etandise obakozesa ntandisewo nti mbalamusiza mwenna bafaani ba Muna ne Derick bannayuganda mwenna video tikya gye yakoze yabadde yeebuuza wabula yali takakasa video bantu manyi nnyo mugiyintagenzeemu tikya yabadde abuuza ng'agamba akyekenneenya Muna ne Derick oba tebakolera state kituufu tikya yadde yeebuuza wabula nze mukwanukula kwange tikya kwangenda okumuddamu nze nga good life awagira Muna ne Derick tikya abaana abo bakwagala nnyo kyenja okusooka okugamba era olunaku lwe wawambibwa n'okwatibwa be bamu ku baana abasooka okusayo post ku Facebook nga basaba Katonda akuyise mu mbeera gy'olimu process abantu gye bayitamu okugenda e Bulaaya abaana yo process gye baayisemu gye sitagenda kunnyonnyola waneeno process nkimanyi ogimanyi tikya abaana abo tebakolera state bangi nnyo bambi muvuddeyo nga mubadde abamumenyesa emitima abamu temukkiriza wadde eri abamu abagambye nti nange neewuunyiza si kyangu okufuna visa y'Ebungereza kyemulina okukkiriza nti ku nsi eri abantu ab'omukisa era abantu abalina omukisa bawangula mu buli kimu wagambye nti Muna ne Derick balikola live version si bwe kiri mukama wange Muna ne Derick basileya abantu like abakola challenge mu nyimba z'abantu nti Muna ne Derick niwe abageze abantu ole kasasiro asokolerawo video n'enyuma kubanga aba content creator balowooza kituufu ekitimba bakisaanikidde olw'okuba nti bagenze Bulaaya abantu basanyufu abaana naye nga bambi tikya nze mu mutima mulungi video eno sigikoze kulumba wabula nze ngikoze kutangaaza kubanga wadde ogikola naawe tewakakasizza wabula wagambye nti okyabeetegereza wadde olese okumye omuliro
bagenda kubalumba kituufu naye mbasaba ekintu kimu Derick ne Mona bagenda balumba naye mbasaba ekintu kimu temuzza muliro temubaddamu mwe mukole content omanyi omwadde mwe mukola musigale ku mulamwa kubanga ekituufu mukimanyi naffe tukimanyi aba baagala tukimanyi naddala nze kubanga mbadde close nnyo gye muli nkimanyi ne process gye mwayise mugenda e Bulaaya ngimanyi gisasobola kujja kunnyonnyola waneeno naye nga musigale nga muli bakakamu mwenna abagala Mona ne Derick. Siganenze Good Life Eddie sign out. Nabadde nange nsirise naye munzikirize njogere nange kino kyange. This is my thinking. Fred Lumbuye obadde oyagalibwa nnyo era oyagalibwa nnyo naye buli muntu ku nsi kuno oba buli kintu kibeera ne piiki yakyo aidha ne kifa kyokka oba nnyini kyo n'agenda ng'akitta. Fred Lumbuye turning point yo yali we baakusibira we baakuwambira oba we weesibira oba we weewambira kuba tetukakasanga nti ddala wali musibe. Naffe tetukikakasanga kubanga naawe kennyini tokakasanga oba wali musibe oba tewali musibe tovangayo tugamba. Mukigula luggi kyo ebigula luggi byokola tovangayo kutugamba nti bwino wuuno drone ezabadde zimpambye ezabadde zino gw'olaba by'abanno. Kakati awo we waali amagenda go omanyi social media eno ojja n'obeerako ate n'ogenda ekyo kirabika nnyo. Kati Lumbuye content bw'aba agenze akendeera osirika mu busirisi n'olyoka okola comeback naye don't kukola comeback ku baana. Wayogedde ku kapo y'abaana bano Mona ne Derick. Abaana bano batobye n'ekintu kyabwe babadde ku TikTok wano nga batoba n'ekintu kyabwe kati bakivuze bayina we batuuse bayina we balaga otandise okuwoza nti diversion. In fact nze nakizudde buli lwonoolaba omuntu ng'ali emmere anywa caayi ejja kuba diversion. Ndowooza n'ono omusajja ono asoma amabugo era naye n'atera okuba diversion. Abaana bafunye omukisa babotodde buli muntu anoonya kubotola n'abo ba MP bootusibyeko ba MP bameka kati abakyalwanirira Segirinya Muhammad n'ono ow'Emakindye Sewanyana bameka ba MP bameka abakyamulwanirira bakola zi birthday shower z'abaana baabwe bweru babeera mu mbaga babeera mu kulya bali mu pate bali mu kunyumirwa. Ba MP bonna bali mu kunyumirwa. Lwaki bano abaana ogamba nti bo tebanyumirweko bwe babanga ba MP abaagenda bazoganye gavumenti bagamba tugenze kuzoganyiza muli tebazoganyangako wadde olunaku n'olumu bali mu kulya ssente. Kati buno obwana bwattu obuto bu tiktokers wamma tiktokers oye tiktokers oye Facebook kati egudde kati alwana kusuula TikTok. TikTokers juu sana. Fact and truth mankomyewo ate nate. Mr. Teacher ow'omutwe omunene Lumbuye n'ab'emimwa eminene mutandise okufuukira Uganda ekizibu olwa propaganda wammwe. Struggle kijje mugamba abantu. Yeeno struggle. Yeyo struggle. Wano waliwo mwana wa Franka, waliwo muganda wa Franka, waliwo mwannyinaze wa Franka, waliwo jjajja wa Franka. Wano waliwo mwana wa Yasini Kawuma. Wano waliwo mukyala wa Yasini Kawuma. Wano waliwo abaana bazze bafa mu kimugunyu bazadde baabwe oba baganda baabwe oba basista baabwe oba bakulu baabwe oba mwe mutuddewo ne famire zammwe. Then after mugenda kumala mugambe struggle Museveni otufuze bubi. Wano waliwo omwana w'omu ku bagenzi okujjako okweyagaliza abaana bammwe ne waba wakatuukawo nga mubajja mu ggwanga nenya era nkisazaamu eri omuntu yenna ayina obwongo obunafu n'osigala nga okyagoberera abantu bano tebakyalina kye bagamba ggwanga bibabeera mu pate bavaayo nga bazze kuziika kwogera bigambo bikuma abantu mu muliro saawa eno kikye mwakeeyongerako mmwe ng'abantu bannaye tuyige mmwe kapito w'abannabyabufuzi
wenjogerera wano omwami Lumbuye ow'omutwe omunene ow'omumwa omunene atalowooza akyakumakumera omuliro mu bantu akyebbira nga omanyi omuntu ng'obbira mu nnyanja yeekwata ku kisubadde eno adde eri alabanga n'ekibiina kyamuvaamu dda alabanga n'ekibiina kya sapootinga kisiru nnyo tosobokera ku makya ngugamba oyagala buyinza oli mu mmotoka za bbeeyi za Pretty Buruufu simanya za buwumbi bumeka nga waliwo famire z'abantu abakufiiririra osiiba mu myenge tobeera nabo alisi wanditutenga akadde n'obaleeta famire n'obeerako nabo ne babeerako nabo mu ebyo ebirungi by'obeeramu golooza bo tebaali tebaagala waliwo omuzadde ng'omwana wuuyo gwe yalabanga ettaala agenda kumulabirira gw'ayinamu essuubi wamutisa gw'oli mu kunywa ne famire yo ne maama wo manya ne baganda bo n'abaana bo n'ab'emikwano nenga tojjukidde bantu ki boolese mu matigga after unava ng'ogenda ng'osinika ebinnyo you are moving dictator simanya agenda simanya muzeeyo ogenda wakali okusirwala n'ogenda saawa eno ogenda yamujja mu bufuzi gwe bagambye bwe yajja wano jajja ayogera ekigambo ogenda yakuba bukuba ennyimba oli mu komedi gwe n'ebisajja byo bimwe byennyini bikitwe guba simanya MC Norman gattako kiri ekyazimba omutwe guna gukiringa ensujju muna kumbe kinamu biryo yero mwennyini era nebye mukola Lumbuye tandise okulaga side entuufu mwe mukubira paase n'alemu ne mane mudda mbantu Lumbuye ekibiina kye wa supportinga kyakuyiwayo nnyo kuba n'abakulembeze ebigendererwa byabye baalina tebyali byaku. Yes, fact and truth nzize mbadde nsiise all time naye ku lwaleero no kano kagenda kuba kawanvumuuko naye mbasaba mukawulirize. Fred Lumbuye, Derick and Muna okonye ku manduzo not because I love them, no, naye kisusse enough is enough. Fred Lumbuye nga womanyi ennaku z'omubbi zibeerana Lumbuye ennaku z'omubbi zibaana wezibanga zaatuse kwa 3 olwana ne wosembera busembezi we bagenda kubba bakwata nga suspect ne weekona weekonyi ku mubbi ng'ennaku zo zaaweddeyo gwoba omubbi. Fred Lumbuye all time obadde ng'opanga ebintu byo ebyekisiru. Fred Lumbuye all time obadde ng'oteekawo propaganda nga ngamba waayi kasaamu kuba ku gavumenti nengamba wae winzokera ku majani kituyambako okuvaako emmandu senzokera ku machane chusa government ne Fred Lumbuye wayoza no yanika mutaka byonna ebyekisiru oba ebyekigezi byasooka okukola wabyonoona dda saawa eno tokyayina way forward. So olwokuba tokyayina way forward tetugenda kukkiriza kubanga ogenda ngo disrespectinga buli muntu omalako obulamu bw'abantu emirembe. Saawa eno I'm not going to stand on your side era saagala nga kukubeera ku side yo ow'ensonga wasusse obulimba. So Mr. Fred Lumbuye wayagala nnyo osiiga ekizigo people power n'opona buli omu n'oyagala nnyo nti buli muntu why always mwe abanupo ba people power mwagala buli muntu abeere ku side yammwe why all time mwagala buli muntu atrendinga buli muntu ali obulungi buli muntu alina talent abeere ku side yammwe mwinda kulwana kubalaga kike mwagala bone babanga babanoonya babayayanira then okubateeka ku bipropaganda byammwe okubanga mutakaliya zaabwe. Why all time Fred Lumbuye tokyalina kyogamba abantu mwe bennyini ekibiina kye musupportinga kya kisiru nnyo tosobokera ku majano gamba you are in struggle mubeera mu party babeera mu champagne bona abaana baabwe baba mu kukola zi TikTok bali mu kunywa zi wine nga mwina be mwaziika ne family zaabwe nga temusobola zirabirira nga ate baafiirira mwe temukyayina kye mugamba abantu okujjako okubuukira bubuukizi buli muntu ali obulungi mwagala kumwonoonera bulamu eyo struggle gye mwali mugamba abantu temwagala buli muntu atali ku side yammwe mwagala kumwonoonera bulamu ne waayi lwaki temwefumiitiriza. Fred Lumbuye olukwe lwoyina gwe mwennyini mwe kupangira ashakama mwagenda kuloba housemaid wa Bob Wine. Fred Lumbuye mwe mwagala okusuula buli muntu trending mwaga mwenga mwe mu trending ekitagenda kubaawo temugenda kusuula buli muntu bolokwa mwine ebigendererwa byammwe by'ekisiru ote mwade muteka propaganda ku government nga tusiga tugamba naffe twagikuwa nete tugenda kuddamu kubikkiriza. Enough is enough. Uli mu nnyanja kati obbira wewe kwata ku buli kasubi binde ninga natandika kuleta gwe kisirani gwe mulambo gwo oba toyina content genda oyogere ku mulambo gwa nnyoko koma nnyoko ovaayo otya n'oyogera ku baana abato
bambi abeekoledde erinnya ku intaneti kuneeno koma nnyoko genda oyogere ku mulambo gwa nnyoko yonna gye guli va ku munane Derick genda okombere ku kitaawo amannyo nze musajja gwe nakulaba dda ng'oli muyaaye naye wagalinye gye gava nze kwaba abaana ntabuka. My dear, if you failed woba walemererwa mu bulamu leka abalina omukisa bayitewo genda ogamba omulambo gwa nnyoko nagwo gugende gye gwagala kumaaniina temwagala kulaba bantu bayiseemu. Look at you. Emawulire gakuweddeko kati gwoyagala gwolumba genda ozirikula omulambo gwa nnyoko ogulye ku mannyoko ani gwomanyira gwe mbizi. Abaana baliko abaana batabeegulidde erinnya mu kubeera nga bafuna bagenda ku mutimbagano bagenda ku ddala